Ababiri bano abavunanibwa okutta omugoba wa Bodaboda Ssekalala Damion mu bitundu by'e Makindye Church Zone, bano kuliko Tamale Alosyious ne John Bosco Mugisha amanyiddwa nga Young Mulo. Bano olwaleero basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu mu Kampala Alex Ajiji era omujulizi aleteteddwa olwaleero owoku nga ye SSP Nakatudde Winifred era ng'ono ye yewandika sitetimenti ey'omuvunanwa asoka Tamale Alosyious. Bw'abadde awa obujulizi bwe Nakatudde abulidde kkooti eno nga Tamale Alosyious bwe yamuggyako sitetimenti eno ng'ali mu mbeera nnungi era n'amubuulira engeri gye battamu omugenzi Ssekalala Damion. Nakatudde agambye nti Tamale yamutegeeza nti omugoba wa Bodaboda ono Ssekalala eyattibwa yabasanga mu Ndeeba ng'atwala omusaabaze olwamutuusaayo n'akomawo n'abayitako wabula ne bamulagira abatwale bombiriri okwali Tamale Alosyious ne John Bosco Mugisha abatwala e Makindye Church Zone. Wabula Richard Kumbuga munnamateeka w'abavunanibwa bano asabye SSP Nakatudde Winifred okunnyonnyola ku kiwandiiko ekiraga nti ono yatulugunyizibwa n'ategeeza nga bino bw'atabimanyiiko. Ono era amubuuzizza ku kifo ekigambibwa nti bano we baatemulira omugenzi n'amutegeeza nti ye yakola ku kyakuwandiika sitetimenti yokka. Tamale Alosyious ne John Bosco Mugisha kigambibwa nti mu mwaka gwa 2019 okusinziira ku kamera eza CCTV zimulabira wala ku nguudo zaalaga nga bano ababiri bakuba omugenzi kati Ssekalala Damion nga bino byonna byali Makindye Church Zone mu Kampala District. Omusango guno guddamu okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno ogw'omukaaga omwaka guno olw'abajulizi abalala baleetebwe okulumiriza abavunanibwa bano. Omulangira John Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.